Talo nasigala kulukola wantu wamu. Olusalu lwange. Ewa. Mutoyi wokka. Otaloje lutambuliro. Bwe ngenda mu toyi. Nyina omuntu gwe nwana naye nga nyina okumweta kuluzaako mutenenka kanyala ne musindika. Mwana. Olutalo era kyekindese emitaafu gino naye nga seejo. Sikyalina gwe nkola kyokka. Mukyala we bamubbye. Omukyalo wange we bamubba gwe mutwala. Gwe mutwala. Ogo mututte lwabisibo. Ngamba nti oba olina okulwanirira omukwano. Omukwano abalwanirira omukwano mulwaniriremu emmere kulumbe. Obeera n'omukazi wano ng'akwagala. Okulwanirira omukwano olwaniriramu emmere ate nga kulumbe lwa neighbor we yafudde. Lwaki olwanirira omukwano? Omukwano tebagulwanirira, bangi bafudde lwa mukwano, ebizibu tubifunye lwa bya mukwano. Kwaniriza omulungi atulaba najjo sinzira okutulaba Handspo Live agemanya gange hamwe bale nnyo abatulabira mu bitundu ebyenjawulo. Of course bannaffe abatulabira wano atubagala nnyo nnyo. WonderBoy UG YouTube channel kandi subscribe ate ekintu tubeere nga tukitambuliza ddala bulungi nnyo. Mikwano gyaffe abatulabira ebweru w'eggwanga Saudi Arabia, bannaffe bannyinaffe ne baganda baffe abatulabira mu kyombo kyonna ekyabula mu Dubai, Oman n'ebirala. Feedback tugifuna era tuwongera okubanga mwe mutuwa amaanyi tuba nga tupushingira ddala ekintu kino mu mbeera ey'enjawulo. Olunaku lwaleero andi n'omwami is a businessman ate nga musajja muyimbi. Mu mbeera ey'enjawulo lwaleero asazeewo okubanga naye mubaleetera tube nga tuwayaamu atubulire obulamu bwe butambula butya, music ne business n'engeri gy'alabamu ebintu ebyenjawulo nga ebitambula mu ggwanga Uganda. So mubeereko ate ekintu kino tubeere nga tutambulira ddala wamu. Mukulu wanzibuuza kuba tulaba olunaku olwaleero. Abatulaba olunaku olwaleero baaniriza nnyo okutulaba n'okutusanyukira. Mwe munaamanyi ensanyuka yammwe naye nga nze nsanyuka ndi munyiivu, emmeme yange n'ennyamivu mu nsanyuka yange. Tosanyuka nga osanyuka ng'eno ensanyuka ng'etumanyi. Nsanyuka ndi munyiivu. Okunyiiga ate lwaki kibwe kiba bwe kityo? Olw'ensonga bingi bye tuzze tutambuza nga bikoma mu kkubo ne tutabituukiriza ng'ate bye bibeera ebirooto byaffe. Kati sisobola kusanyuka n'enseka wano nseka ku ngono naye nga munda ebiwundu biddu. Wali akulaba akulaba nti oli mwami akuzeemu nawe okyalina ebirooto. Ebirooto ntandika bitandike. Nyinayo ebirooto ebyokufa nabyo mbirowoozaako. Kyantiisa ekyo gyenyize nkubuulira. Olwoto oti ate ekyokufa ate? Ekyokufa ekyo buli wenkirota n'endowooza endongo eno gye nayingiramu nga nakatandika okugikuba nga nti ssaawa yonna buli wenda bannanga bafudde ku accident nennyamira nolaba abantu be bakubya amasasi ne wennyamira. Kale ebintu bwe bityo sisobola kubeera musanyufu. Nsanyuka ndi mu kulya kifi kyankoko bwe kimala okuggwawo nenneebakanyiza n'okulota nga nfudde. Serious. Uganda yo ekifaananyi kyotusiigira kijjirayo ddala nti tewali ali safe, tewali nakuba tewali ali musanyufu. Tewali musanyufu bwamu ne bwetunaasanyuka. Omuntu olina kusanyuka ng'olaba abungu bw'ozadde abaana nga bali mu ddiira awo bazannya. Kuba gye tulaga yennyini. Ati waliwo omusajja wange ali awo kamera ye musajja wa sabbuuni. Talina baana ye asanyuka ati olowooza. Sabbuuni ono gwe beekuba obwekuba. Olwo sabbuuni ate boogera olwo gwe bagamba banyaka sabbuuni. Sibitegeera nnyo. Kati oba ye yeesiga sabbuuni wa kyangwe oba ono ow'omu ngalo gwe bayita museereza simanyi. Musajja sabbuuni kigwe yeesiga. Naye amannya n'eddoboozi mpitibwa Buruhane Sendawula. Ng'omuyimbi basinga kumanya nti Buluse. Naye ng'erinnya eriri Buruhane Sendawula. Ndi musajja muyimbi. Ndi musajja omuyimbi omupya ow'ebyewuunyo. Omuyimbi atagula ntalo atanoonya ntalo. Kuba abayimbi baleero banoonya ntalo, gundi yakubye gundi. Yamukubye ennyindo yatunguseeko. Buluse tanoonya ntalo. Tanoonya ntalo. Ki ekikulowoozesa nti oli wa byewuunyo? Ebyewuunyo kubanga ndaba abasinga byonna bonna. Amannya ge basinze nnyo gazimbira mu ntalo. Era kyova olaba nze nakoowa byantalo, nyina oluyimba lwe naluyimba baluyita byantalo. Era bwe bana abagenze ku YouTube yange basobola okuba nga balulaba baluyita byantalo. Ojja kuwulira message erimu nze nakoowa byantalo. Kubanga byantalo nze nali mmanyi bakazi bajja nabajja be babeera babyantalo. Oba n'omusajja bw'ayagala omusajja bw'ayagala omukyala wa munne nabo bafuuka babiki? Babyantalo. Kati nze babyantalo mmwe abali eyo nga muli babyantalo. Mubeereyo n'entalo zammwe mugende muzimalireyo wa eyo ze naawe wadde ndi wano mpa interview eno naye olina mukwano gwakumanya akuli obubi atakwagaliza naye akasajja kano interview nze naali kijje ku gundi ke kagye muggyeko. Kakati embeera gwe gy'olowoozaamu
ekyo olaba sikyagira bwe maase kasikyamalayo bwezika nenyiiga mbera ya bunyiivu ya bunyiivu kakati nenga bulse kakati munnange nga bantwala wa musajja oyo nga tutandika okuyimba bweto nga mpeereza omuntu oluyimba lwange nga ngamba naye munnange naweereza oluyimba lw'omuntu naga nti funa weweggalira oba weggalira mu nnyumba oba mu kisenge ekyo oba ofuna mu ttooyi otandika okuwuliriza ebintu byo tobiweereza mu bantu owaye gwe waweereza oluyimba awuliremu yakugamba gy'osobola oluwuliriza olina kweggalira abantu nga teryaliyo kasinge na mutto yaŋŋamba oluyimba luno olaba oba weggalira mu kisenge nti bw'oba olina ttooyi nga nnyonjo weggalireyo owulirize ng'ebintu tobona abantu bwebawuliriza nti biki bino totawaana otandika otya okuyimba akali okutandika okuyimba mba ndi waka mu covid kino omwami gwe wano jo juzi asembayo covid ono asembayo mba ndi mu nnyumba wakaawo ndaba omusajja ayimba ennyimba ku gundi ku BBS ayimba oluyimba lw'abasudde manyi muyimbi gwentegeera nakati abayimbi bonna webali temukitwala naye nze ntegeera nnyo omusajja oyo gwe nowoyimba ebiri bitya toba n'ebyange nyinza obutabitegeera nentegeera ebibye kakati omusajja olinga musaba nti baminsaba kujja kuyimbamu ku luyimba lw'abasudde naye n'ennamba ye owa bandi oyo mukamanyini bandi yayimbanga ku BBS ngamba nti oyagala kuyimba nyimba z'abasudde olina olulwo nti manyi z'abasudde ngamba bw'olifuna ezizo jangu nkuwa okoleki oyimbe basudde oyimbe ezizo bwe ndifuna ezange nja kujja mpa ennyimba eyo n'ez'abasudde nanga gwe tolaba ayimba ez'abasudde ayimbayo n'ezizo n'ayimba otya nenkita obusungu awo ne bunkwata ne ng'akatandika okuyimba abantu be natandikirako banguzanga emmere ewaka nga bankutamya mu kazigo kange wansi tukole amaloboozi nga nkutama wansi bwe nti nenkunaamiriza ng'omukazi akuma essigiri afuwa mu kyoto kola amaloboozi wansi w'ekitanda wagenda okuvayo bali mukwekubira bwama mugambe twagala mpuuta ngambagulira empuuta baali empuuta ne bali enkoko lwamala okulya enkoko nange nenyiga neŋŋaana y'abantu bano balidde nnyo enkoko teryandaga kuntwala kuyimba kyetaaga kufumbirwa studio tomanyi gyeziri ng'ate nzimanyi amasimu gakatamugo nga sizimanyi era nga nze ne studio nga ndowooza kibanga kizungirizi oyingiramu ebigambo ne bikuyingira mu bwongo n'obiyimba naye mba ndi awo waliwo omulenzi kwaba abajja bamuyita kulayisi mutabani wa Namulanda gyantwalewo omusajja sanana naye nze bye nali njagala okuyimba si bye yannyimbisa nze oli bwe gye nagende wa producer bwe producer yakola ogugwe nze n'ennyimba bye naliyimbye ne bibanjiyiriza kumbe nga ndi ku kadongo kamu oli ordinary wa Nataliya amanya ago gabanyi mbawulira kakati nga ndi ku music oyo Nataliya nga gwe nnyimba kati ekiteri kyanyiza oba kyanyiza n'ennyiga omanye okuzinyiga kwange kwe kuseka nga mpeereza omuntu ali kati bw'oba oseka wano oba onyiize manyiize tewakyali kisese Uganda muganda tewakyali kati gwe tuli wano osobola okuba enjala ekuluma naye ng'ogala kati nvudde wano ngenda kuyaki ate ekikwewuunyisa ne gy'olaga okugenda okulya emmere osanga emmere tewoma nga tebitegeerekeka baali badde bifumba naye nga takyasobola kugula birungo biggweyo bwe biggwayo kapita abaggwawo emmere ejja kuwooma naye nga ate tafunyemu kati kafumbe ebitawooma yes producer muddeyo ne muzimba embuto ne mutuyisa bubi ngamba baddeeyo sente zaffe otya sijja kuwa producer saagala mufiiriza mulimu ogwe era mwabayimbi mmwe abajja ewange ne muli empuuta bakuba essimu yange yafa naali batadde ne mutimbagano lunaku nga mugamba tulye empuuta munguzisa omwenge omuganda nga ninga eyaleeta essaba ewaka ate teri kibi kugwa ku muyimbi yasiraana omuyimbi yasiraana n'agwako ewuwo obanga yaleese ekikolimu obanga yaliyokko n'agwa basibu nnyo mama bakuguza empuuta banguza empuuta gye bayita akabeero n'engula enkoko n'engulanga ennyama nga bwe bafumba akatogo baleeta n'abakyala basiibawo mu kazigo kange twabeerangawo muzigo nga bakutendekanga okuyimba omanyi kibayita omuntu n'akusooseka eno mu kitanda osobola okukola eddoboozi wansi w'ekitanda eddoboozi osobola okukola leekaana nyo nagamba bakamiliyoni obalaba eddoboozi balikoleranga mu mayinja jinja kalooli kati gwa nnyumba y'esawundi bw'okola mu kitanda emimiro gino gigenda kugogoka ne namunyiigira naye nga wali mutufu omunyiigira anti obutamanya butukoza nnyo ensobi kati bwe navaawo
oluyimba ne nduweereza abantu 5 nga bonna baŋŋamba ekintu kitya naye nga te producer wange yakubye oluyimba ngamba nti Fago wakubye eno hiti giveeko mwana wa maama bonna basanguddewo abali ku maamu bonna naye nange bwe naddayo ne mpulira ebidongo ng'ebigambo ebyange ninga ebyadde binsimattuka nga njogera ningaawemula kuga nga tebitegeerekeka njogera ebigambo biringa ebyensimattu olegereko ebigambo byensimattu nga tebitegeerekeka ddala kakati ne ŋŋamba ki ekigenda mu maaso naye mu studio wawulira ngo oyagala kusanga musajja wa BBS oli yakugamba oluyimba nga njagala mulage nti nze nakubye hiiti ogende ku TV eya Ssaabasajja naye saafuna mukisa kugendayo ne biggwawo naye mandi awo mu studio nga twakavaawo awo mu studio nenyambuka waggulu wekusinkana omusajja gwe bayitaayizo nti namusinkana mu kkubo omusajja oyo omusinkana mu kkubo ne mwebuuzaako naŋŋamba nantwalako mu studio endala studio gye yantwalako yali nnungi sijja kujogera oli kukola ki mu covid era wallahi mu studio omusajja yanzijjako sente z'oluyimba nanzijjako ez'omubakinzi nanzijjako ez'owajjita nanzijjako ez'owomulere nanzijjako obugoma buno nga Afirika obwekuwogera pukupukupuku obutekedde obugoma obuwanvu kati tetunnakola luyimba embisasula nangandi kakati oli mu sente mmekaawo oluyimba awo mu covid omanyi covid yali nzibu sente ekuba buli biki ow'omulere yasaba 5 owa bakingi 5 ow'obugoma 5 y'oluyimba ng'alukolera 2 emeka tuyinga eddaana naye nayinda oluyimba nalulaba sijja kujogera eri makindi ekyo oba omanyi wuliriza okumala producer oli muzibu nampita ne tuyiyamwogere edda ssebo kati producer oli nampita nangandi kakati nti oluyimba tugenda kulukola kakati mujje yakutwalayo mugamba ati waije wantwala tebakoze ate ono nalwawo omulaba musajja tuye ng'ali mu bibye kati bwe yadda n'amunnyonnyola nangandi kakati tugenda okukola tugenda kuwa ennyimba ezi 5 ennyimba ezi 5 wona asobola okuzikola tugenda kufunamu hiti 2 tizipikeggwa ate oyimba ekikwewuunyisa nawulidde mu ddoboozi lyo ddene buki nemunga n'eddoboozi edduuliryo teddene nga sinnayimba eddoboozi lyo wano nga mbogera yaliwulira eddoboozi lyo ddene likola litya nennyimbamu awo kati bwe twamala ne tukwatagana ennyimba kati nensasula oluyimba lwe nasooka okuyimba bwe nayimba oluyimba lwe nasooka okuyimba olwo naŋŋamba sasula nemuganda ate ziri zennakuwa naŋŋamba aziri ziyinza lwiri luyimba eriyo ehiiti ejja lukyafumbibwa jukira si yagenda okulungiuyiza lwe nayimba nga ndowooza bwe nnyimbye lwe lwe nasasulira yakola ki teyakomwoko naŋŋandi kakati nti tugenda kukolayo ennyimba ze ez'amaanyi 2 sasula sente nga ziri bwasasula sente ezo nenzirayo eka nayina embaata zange nayina embaata 2 emu mbaata kabuzi ne bagimpamu 18,000 endala ne bagimpamu 10 n'emeka nenzitunda nsobole okusasula oluki oluyimba n'enduwa kyesijja kuza kuyita wala oluyimba olwo okuva lwe nazisasula 2 mu covid oyo sirufunanga lwafa lwerutyo ne producer nasenguka oba n'okufa yafa oba yalagawa yaggwa bwe bityo nankubirayo ne sente endala ze nali namusa producer oyo sijja mwogera naye nga gwe bw'olanda ba producer fuuka ow'amazima oyanguyirwe ensi sandi kuwogeddeko wakati wogera ku bya music ne balita n'abakyala nga bafumba bajjanga bulemu n'omukyala we nga tufumba ekisefuliya nakyeyazika wa neiba waliwo neiba wange awo omukyala maama Teddy naye njazika ekisefuliya kinene esefuliya nnene nga tufumbira wabweru ng'omukulu okola maloboozi bakola byabwe naye then boti botandika okuyimba then music y'omusanzi otya music ng'ogyeko kati ebiwe bityo ebyo byaggwawo music ne mutegeera nasooka n'ennyimba music ebika 3 n'ennyimba bandi ndoza n'ennyimba ne matalamagge oyinza okuba tomuwulirangako okutalabagge okumanyi ye muntu azuukuka mu kiro nga tamanyi gy'alaga n'otambula n'otomera ebisenge kati yenze nayimba music gwayita matalamagge fa gikigenda naye bw'olemera ku kintu omala n'okikwasa paka lwe neezuula yensobola okuyimba
era nyimba style bili oluusi 3 enyimba raga ne zuuku afro zuuku n'ekika ekirala ndoza naligambye nga bw'ati yatambulidde nga mu bandi si bandi biri awo kaŋŋambe bwebito sibitegeera naye nga yegwe nenkakasa laga ye ntandise omukwasa obulungi mumulaba atambulira ddala wali wafunayo akutendeka raga omutuufu kati natandika okutambula mu studio endala nze okuyiga kati okuyimba nkweyigiriza nzekka kati bw'ogenda mu studio endala olaba bye bayimba oli n'omulano nga nti bw'oba onaayimba kino nakizuula ensi kukoppa kati nkuyigiriza ekintu kimu ekintu kitya mu nsi yonna abantu beekoppako ekintu kimu kunaaba n'okusenya amannyo ebira tebaabikoppa naye kufaanagana anti buli omu yakoppa munne twekoppa mu nsi yonna onaabisa sabbuuni bw'oba onaaba osookawa gwe oli asooka mu mutwe osookawa abantu bonna tunaaba tuva waggulu nga tukka wansi kitegeeza nti buli muntu yenna yeeyambulula ebizibu abamu beeyambulula bizibu abalala beeyambulula ko abalala beeyambulula ki okitegeeza n'ekiralira kyetufaanagana mu nsi oba muntu ata yenna kyekintu kugenda ku ttooyi nogenda ku ttooyi tufaanagana tokiwakanya omuzungu n'omuddugavu bonna ate ffenna tufulumya kkala emu n'akawoowo katya wate tujja kayita tukayite ki kaba kawoowo kakati munnange musiki ne muyiga bwentyo ne mukoppa nange nakoppa ekyo nenkitegeera era ebintu bitandise okuntambulirako obulungimu kubanga okuyimbako kuno tugambe nti kitone oli omusajja yakusikiriza olw'ensonga wali olina kyoyagala oyisaawo nagamba sooka ogende bwoti oba gyesi oyimba for fun okuyimba kwange kitone mbuuza lwaki nayagala okuyimba nga sirina busobozi nayagalako edda nga ndi mwana muto okugendako mu kibiina ky'abasudde ennyimbe ne bangoba bagamba ago oli mwana ddayo genda osome mu biseera ebyo gyali emyaka ndooza gyali 9 njagala kuyimba mu myaka gya 8 eyo 9 emyaka yali 9 mu 6 emyaka nga 9 negenda okusoma omanyi sitole yange lwakuba kati twogedde ku byakuyimba okusoma nze nasoma nenkoma mu kyomusanvu naye nakisomera emyaka 18 okutuuka mu kyomusanvu nasomera emyaka 18 otya sitole yantubadde ku bya music nasomera emyaka okusoma kwange okutuuka mu kyomusanvu mwe nakoma nasomera emyaka 18 nasomanga ne wayitinda banno saakula na maama saakula na taata mu bulamu bwensi natandika okweyimirizaawo nga nyina emyaka 6 ne bodde waffe n'okibuuza eze bwe twazaalibwa maama wange ne baawukana ne taata wange nankwata nansuula ku nsiko taata bwansuula ku nsiko nga nyina emyaka 6 nembeera waliwo mwanyinaze kati yafa n'okufa bambi abaana beera nze mbalina nze mbakuzizza sitole eyo mpanvu ejja jimbuuza olwatudde ku ya music ajalaviseemu emyaka 18 kati emyaka egyo 18 nasomanga wasomako ku mulembe gw'ekitabo nga bakisalamu emirundi 3 ekakati ekitabo ekyo kyasalwangamu emirundi 3 oluusi 2 bw'oba obadde osoma obulakazaade tuno okasalamu emirundi 3 tyo ekitabo kya mathematics kino kya Luwarabu kino kya geography mu kitabo kimu nojjamu ebintu bimeka obwo omulembe wagulabako oli mwana muto kakati nze nalimanga nga nnimira bantu nempakasa oli naŋŋamba linda season eri bwengajja nja kukusasula kati olwo mukunsasula nsobole okufuna nakozesanga ebitabo 3 nsobole okubisalamu nennima season eyo neggwako bwe yafanga ne sisoma season eyo ng'ekoze eki after myezi 3 4 5 yeze 5 ebijanjalo oluusi ebiseera by'enkuba yatonyanga nnyo kati yatandise kuddamu tonya kati edda enkuba yatonyanga nnyo ebijanjalo ne bifa nga bibeeramu amazzi kati mwe temubirabye bwetyo yembeera mwe nakolanga kino mwe ntambuliranga n'ensoma ekibiina wuliriza nasoma ne ntuuka mu kyokutaano ne bantwala okukola obwawusiboyi e Rwanda ne ŋŋenda e Rwanda ne nkola obwawusiboyi ebisomolo nga osobola kasooka enjiri baakasente ne ŋŋenda e Rwanda nze ngabye okusoma simanyi kye babiina n'amakulu genocide yali aweddeyo mugambye mwaka ki mwaka tetunagigenda mu nnyo wuliriza
omwaka e Rwanda nagendayo omwaka gwa 97 kati ate nyina story ey'e Rwanda bwe bantwala okukola House Boy wuliriza kino twali emwami yantwala so ali gindi wano ng'ovudde mu Nammanvu omwami oyo nze natyera abantu tebakula omwami oyo yantwala ndi mwana muto tukolwa owo House Boy bwe ndabanga nyina empisa nanjigiriza ekitone ky'okutunda ng'engatto era nze omulimu gwensinga okuba nagwo experience muntu olaba abasajja bakuba engatto eddagala eryo n'okutunga engatto ndabadduka tuddeyo wali n'osoma emyaka 18 olw'ebyo nti walimu n'okutambula ebyo kati olwo ne mmala ebyokusoma ne mbivaako ntandika okweyiiya era nasomanga neeyiiya nga nze nva wano nagendanga ngenda emalabe wabanga basenga abange nga mbanoonya ne bakugoba nenzira ku kkubo nenjoza engoye nenfuna essente oba nusuka kaga ate nenninya tulera nenkomyawo nenzira mu kibinga ate nenzira ku ssomero okitegedde akati sitooli eyange empanvu nyina sitooli gyensobola okukuwa kyasinga okunyumira e Rwanda nze njagala tewali kyannyumira ekyasinga okunyumira si kunyumira kale bwe tuva e Rwanda kye nasinga okulabayo kyali kimu nagendayo okukola naye abakyala twabeeranga awo bayitangawo twakoleranga Lemeera naye ng'okusula wantu we twasulanga bayitangawo Kicukiro yes kati tugenda mu nnyumba oli omwami baali bamusiba oyo bweggamba tusula mu nnyumba abantu bameka 5 abamu baali Banyarwanda bala Baganda ekibinja kijja ekiro bali 5 nze wa 6 kikwata bannange bali kibasalako emitwe kibatta nze toto ndi wali bandaba bagamba mu lulimi akukana mukaleke tugende kwaliko ne babasalira kyo ne babatta kiri kyali simanyi 97 n'olutalo lwali lukyali olutalo lwali nga batta abantu 97 lwali luwedde lwali olutalo lwali waggwa olutalo lwali gwa 94 ne babatta nga ndaba tebanyumiza bunyumiza era kuliko omulenzi ne babasala kwaliko omulenzi omu nga Munnayuganda weruweru bamuyitanga David Lumongo bamutanga wakyanze navaayo buvi ng'omwana nenzira ku kkubo ng'oli mukama wange ate yandeeta baamusiba ye yali mu kkomera naye yawona yalifudde kati nze nitumakya bwe bwakeera nenzira ku waliwe tutungira engatto nentunga engatto zange nenvaawo nasulangaawo ku lubalaza emirambo gyalagawa emirambo gitya saddayo eri mu nnyumba twasulangamu abasaliramu nosula n'emirambo ennyumba ziri ezeeri zabeerangamu abantu nga bangi ng'owamba buwamba ennyumba ne mujja ne mwebaka nga tewali babeeramu abantu bonna babattatta oba baalinga babatta naye ng'ennyumba ng'eno otuukamu nga tewali muntu gwe ne mubeera mu nnyumba n'okolaki naye bali babasalako emigwe nga ndaba kati siyinza kugamba kyansanyusa okujjako era ekyanyiizaayo ekirala kati twalina akabokisi n'oli munange nga kabeera mu nnyumba omwo nga tuteekamu essente buli omu ennyumba yali nnene nga buli omu balina ebisenge mwotereka obusengesenge naye nga wano ekiro twebaka wamu ebyokwebika nga tetulina twalaawo nga tubanga basibe omwami omu bamuyita Umaru yatunganga engatto olw'eggulo ekiro yatunganga engatto ku makya ekiro n'avaawo n'agenda eri gye bayita ku Cadillac nga ayokya enkoko omwami oyo bwe yategeera nti bali baabasse nze navuddeyo n'akabokisi kano omwami oyo yantekako omusango nti nze nabbye akabokisi ke akalimu ki sente omusajja oyo nanjigga nzite kati nkujjira te sitoole nzija e Rwanda nkomawo e Uganda kati akabokisi ka sente kali nva e Rwanda n'engatto z'abantu zonna nazireka ku lubalaza nga omusajja ono Umaru yayagala okunzita omusajja osojju babegako tututte nga covid tannajja mu 2020 namulabako ennalumunye omwami yo namusangako ennalumunye oyo Umaru naye nga tanzirwa naye nze nga oba omwana muto teweerabira namusanga akuba bulooka ng'ali mu kirombe naye sina kye namunye nze namulaba ne mmutegeera kati e Rwanda omwami oyo baasi z'e Rwanda zaalinga nnungi omwana omuto wajjiranga bwerere ng'olinnya mu baasi kati waliwo omusajja olwo ate nkomawo lyantonde jukira okuntwala banzija lyantonde nva e Rwanda nkomewowa kati omusajja asanga omusajja ku booda simanyi kyalo ya Uganda ne Rwanda
bayitangawo ebiseera bayitanga jendi kagitumba kati bode yeye kagitumba nsanga ko omusajja yajjanga wali nakubise ngatonga ngama nti toto nkwatira kuki ku briefcase kumbe briefcase jampadde mulimu emisokodo jeja gatogirabanga niyenze kali mwana muto ngatobimanyi ngasikimanyi na kujima ateza najibikula briefcase nasimanyi kati ntuka ku boda briefcase eyo no yemponya kati ono omusajja ajja walingawo yes ankwaniriza omulungi atulaba najjo sizira okutulaba Handspo live agemanya gange hamwe bale nnyo abatulabira mu bitundu ebyenjawulo of course bannaffe abatulabira wano atubagala nnyo nnyo WUG YouTube channel kanile subscribe ate ekintu tubeera tukitambuliza ddala bulungi nnyo mikwano gyaffe abatulabira ebweru w'eggwanga Saudi Arabia bannaffe bannyinaffe ne baganda baffe abatulabira mu kyombo ekyo ekyabula mu Dubai Oman n'ebirala feedback tugifuna era tuwongera okubanga mwe mutuwa amaanyi tubanga tupushingira ddala ekintu kino mu mbeera ey'enjawulo olunaku lwaleero andi n'omwami is a businessman ate nga musajja muyimbi mu mbeera ey'enjawulo olwaleero asazeewo okubanga naye mubaleetera tube nga tuwayaamu atubulire obulamu bwe butambula butya music ne business n'engeri gy'alabamu ebintu ebyenjawulo nga ebitambula mu ggwanga Uganda so mubeereko ate ekintu kino tubeere nga tutambulira ddala wamu mukulu wandibuuza kubatulaba olunaku olwaleero abatulaba olunaku olwaleero baaniriza nnyo okutulaba n'okutusanyukira mwe munaamanya ensanyuka yammwe naye nga nze ensanyuka ndi munyiivu emmeme yange nennyamivu mu nsanyuka yange tosanyuka nga osanyuka ngene ensanyuka ngetetumanyi nsanyuka ndi munyiivu okunyiiga ate lwaki kigwe kiba bwe kiti olw'ensonga bingi bye tuzze tutambuza nga bikoma mu kkubo ne tutabituukiriza ng'ate bye bibeera ebirooto byaffe kati sisobola kusanyuka nenseka wano nseka ku ngono nga munda ebiwundu bijju wali akulaba nti oli mwami akuzeemu nawe okyalina ebirooto ebirooto ntandika bitandike nyinayo ebirooto eby'okufa nabyo mbirowoozaako kyantiisa ekyo gyenze nkubuulira olooto oti ate ekyokufa ate ekyokufa ekyo buli wenkiroota nendowooza endongo eno gye nayingiramu nga nakatandika okugikuba nenga nti saawa yona buli ndaba nanga bafudde ku accident nennyamira nolaba abantu be bakubya amasasi ne wennyamira kale ebintu bwe bityo sisobola kubeera musanyufu nsanyuka ndi mu kulya kifi kyankoko bwe kimala okuggwawo nennebakanyiza n'okuloota nga nfudde serious Uganda yo ekifaananyi kyo kyotusiigira kijirayo ddala nti tewali ali safe tewali nakuba tewali musanyufu bwamu ne bwetunasanyuka omuntu olina kusanyuka ng'olaba abungu bw'ozadde abaana nga bali mu ddiira awo bazannya kuba gye tulaga yennyini omusajja wange ali awo kamera ye musajja wa Sabbuuni talina baana ye asanyuka ati olowooza Sabbuuni ono gwe beekuba obwekuba olwo Sabbuuni ate boogera olwo gwe bagamba banyaka Sabbuuni sibitegeera nnyo kati oba ye yeesiga Sabbuuni wa Kyangwe oba ono ow'omu ngalo gwe bayita museereza simanyi musajja Sabbuuni kigwe yeesiga naye amanya n'eddoboozi mpitibwa Buruhane Sendawula ng'omuyimbi basinga kummanya nti Buluse naye ng'erinnya eriri Buruhane Sendawula ndi musajja muyimbi ndi musajja omuyimbi omupya ow'ebyewunyo omuyimbi atagula ntalo atanoonya ntalo kuba abayimbi baleero banoonya ntalo gundi yakubye gundi yamukubye ennyindo yatunguseeko Buluse tanoonya ntalo tanoonya ntalo kiri kikulowoozesa nti oli wa byewunyo ebyewunyo kubanga ndaba abasinga byonna bonna amannya gabe basinze nnyo okugazimbira mu ntalo era kyova olaba nze nakowa byantalo nyina oluyimba lwe naluyimba baluyita byantalo era bwe bana abagenze ku YouTube yange basobola okubanga balaba baluyita byantalo ojja kuwulira message erimu nze nakowa byantalo kubanga byantalo nze nali mmanyi bakazi bajja nabajja be babeera babyantalo oba n'omusajja bw'ayagala omusajja bw'ayagala omukyala wa munne nabo bafuuka babiki kati nze babyantalo mmwe abali eyo nga muli babyantalo mubeereyo n'entalo zammwe mugende muzimalireyo wa eyo nze ntalo nasigala kulukola wantu wamu olutalo lwange mu ttooyi wokka olutalo gye lutambulire bwe ngenda mu ttooyi nyina omuntu gwe nnwana naye nga nyina okumwetakkuluzaako mute nenkakanyala nemusindika nemwana olutalo era kyekindeesa emitaafu gino naye nga seekyo sikyalina gwenkola mukyala wo bamubbye omukyalo wange we bamubba gwe mutwala omutwala oba omututte lwabizibu amba nti oba olina okulwanirira omukwano
omukwano abalwanirira omukwano mulwaniremu emmere kulumbe obeera n'omukazi wano ng'akwagala okulwanirira omukwano olwaniriramu emmere ate nga kulumbe lwa neiba we yafudde lwaki olwanirira omukwano mukwano tebagulwanirira bangi bafudde lwa mukwano ebizibu tubifunye lwa bya mukwano nawe wadde ndi wano mpa interview eno naye oyina mukwano gwakumanya akuli obubi atakwagaliza naye akasajja kano interview nze naali kijje kugundika ekagimugjeeko kakati embeera gwe gyolowoozaamu olaba sikyagira bwemanseka sikyamalayo bwezika nenyiiga mbeera ya bunyiivu ya bunyiivu kakati naye nga buluse erinnya lino kati ninyo buluse livaawa buluse nalijja mu Burayimu mu Buruhane sendawula lyaggwangayo kakati lwaki basalawo kulifuluma bwe batyo esobole okwanguyira n'omuzungu buluse yabanga ye yasamula senyiga buluse nga kiwedde otandika otya okuyimba akali okutandika okuyimba mba ndi waka mu covid nina omwami gwe nakubira wano jo juzi asembayo covid ono asembayo mandi mu nnyumba wakaawo ndaba omusajja ayimba ennyimba ku gundi ku BBS ayimba oluyimba lw'abasudde manyi muyimbi gwentegeera nakati abayimbi bonna we balite mukitwala naye nze ntegeera nnyo omusajja oyo gwe nowoyimba ebiri bitya toba n'ebyange nnyinza obutabitegeera nentegeera ebibye kakati omusajja olinga musaba ndi bamisaba kujja kuyimba mu kuluyimba lw'abasudde nayina ennamba ye owa bandi oyo mukamanyini bandi yayimbanga ku BBS ngamba nti oyagala kuyimba nyimba z'abasudde oyina olulwo nti manyi z'abasudde ngamba bw'olifuna ezizo jangu nkuwa okole ki oyimbe basudde oyimbemu ezizo bwe ndifuna ezange nja kujja mpa ennyimba eyo n'ez'abasudde nanga gwe tolaba ayimba ez'abasudde ayimbayo n'ezizo n'ayimba otya nenkita obusungu awo ne bunkwata ne ng'akatandika okuyimba abantu be natandikirako banguzanga emmere waka nga bankutamya mu kazigo kange wansi tukole amaloboozi nga nkutama wansi bwe nti nenkunaamiriza ng'omukazi akuma essigiri afuwa mu kyoto kola amaloboozi wansi w'ekitanda wagenda okuvayo bali mukwekubira bwama mugambe twagala mpuuta nambagulira empuuta baali empuuta ne bali enkoko bwe bamala okulya enkoko nange nenyiga neŋŋaana y'abantu bano balidde nnyo enkoko teryandaga kuntwala kuyimba kyetaaga kubandaga kufumbirwa studio tomanyi gyeziri ngate nzimanyi amasimu gakatamugo nga sizimanyi era nga nze ne studio nga ndowooza kibanga kizungirizi oyingiramu ebigambo ne bikuyingira mu bwongo n'obiyimba naye mba ndi awaliwo omulenzi kwaba abajja bamuyita Kulayisi mutabani wa Namulanda jantwalewo omusajja sanana naye nze bye nali njagala okuyimba si bye yanyimbisa nze oli bwe gye nagende wa producer bwe producer yakola ogugwe nze n'ennyimba bye ndaliyimbye ne bibanjiyiriza kumbe nga ndi ku kadongo kamu oli ordinary waba Nataliya banataliya amanya ago gabanyi mbawulira kakati nga ndi ku music oyo Nataliya nga gwe nnyimba kati kiteri kyanyiza oba kyanyiza n'ennyiga omanyi okuzinyiga kwange kwe kuseka nampeereza omuntu ali bwewe kati bw'oba oseka wano oba onyiize manyiize tewakyali kisese Uganda muganda tewakyali kati gwe tuli wano osobola okuba enjala ekuluma naye ngoga kati nvudde wano ngenda kulyaki ate ekikwewuunyisa ne gy'olaga okugenda okulya emmere osanga emmere tewoma nga tebitegeerekeka baali badde bifumba naye nga takyasobola kugula birungo biggweyo bwe biggwayo kapita abaggwawo emmere ejja kuwooma naye nga ate tafunyemu kati kafumbe ebitawooma yes kakati munnange nga bantwala wa musajja oyo nga tutandika okuyimba bwetyo nga mpeereza omuntu oluyimba lwange nga ŋŋamba naye munnange naweereza oluyimba lw'omuntu naga nti funa weweggalira oba weggalira mu nnyumba oba mu kisenge ekyo oba ofuna mu ttooyi otandika okuwuliriza ebintu bye tobiweereza mu bantu owaye gwe waweereza oluyimba awuliremu yakugamba gy'osobola owuliriza olina kweggalira wantu nga teryaliyo kasinge na mutto yaŋŋamba oluyimba luno olaba oba weggalira mu kisenge nti bw'oba olina ttooyi nga nnyonjo weggalireyo owulirize ng'ebintu tobwana bantu bwebawuliriza nti biki bino totawaana namunyiigira naye nga wali mutufu omunyiigira anti obutamanya butukoza nnyo ensobi kati bwe navaawo oluyimba ne nduweereza abantu 5 nga bonna baŋŋamba ekintu kitya naye nga te producer wange yakubye oluyimba ngamba nti sago wakubye eno hiti giveeko mwana wa maama bonna obasanguddewo abali ku maamu bonna naye nange bwe naddayo nempulira ebidongo ebigambo ebyange ninga ebyadde binsimattuka nga njogera ningawemula kuga nga tebitegeerekeka njogera ebigambo biringa ebyensimattu olengereko ebigambo byensimattu
tebitegerekeka ddala kakati ne ngamba ki ekigenda mu maaso. Naye mu studio awulira ngo oyagala kusanga musajja wa BBS oli yakugamba oluyimba nga njagala mulage nti nze nakubye hiiti ogende ku TV ya Ssaabasajja ne saafuna mukisa kugendayo ne biggwawo naye mandi awo mu studio nga twakavaawo awo mu studio ne nyambuka waggulu we kusinkana omusajja gwe bayitaayizo nti namusinkana mu kkubo omusajja oyo omusinkana mu kkubo ne mwebuuzaako naŋŋamba nantwalako mu studio endala studio gye yantwalako yali nnungi sijja kujoogera oli kukola ki mu covid era wallahi mu studio omusajja yanzijjako sente z'oluyimba nanzijjako ez'omubakinzi nanzijjako ez'owajjita nanzijjako ez'owomulere nanzijjako obugoma buno nga Afirika obwekuboogera pukupukupuku obutegedde obugoma obuwanvu kate tetunnakola luyimba embisasula nangandi kakati oli mu sente mmekaawo oluyimba awo mu covid omanyi covid yali nzibu sente kuba buli biki ow'omulere yasaba 5 owa bakingi 5 ow'obugoma 5 y'oluyimba ng'alukolera 2 tuyinga eddaana naye nayinda oluyimba nalulaba sijja kujoogera eri makindi ekyo oba omanya wuliriza okumala producer oli muzibu nampita ne tuyogere edda ssebo kati producer oli nampita nangandi kakati nti oluyimba tugenda kulukola kakati mujje yakutwalayo mugamba nti waije wantwala ndibakoze ate onalwawo omulaba musajja tuye ng'ali mu bibye kati bwe yadda n'amunnyonnyola nangandi kakati tugenda okukola tugenda kuwa ennyimba ezi 5 ennyimba ezi 5 wona asobola okuzikola tugenda kufunamu hiti 2 tizipikeddwa ate oyimba ekikwewuunyisa nawulidde mu ddoboozi lyo ddene buki nemunga n'eddoboozi edduliro teddene nga sinnayimba eddoboozi lyo wano nga mboogera yaliwulira eddoboozi lyo ddene likola litya nennyimbamu awo kati bwe twamala ne tukwatagana nennyimba ennyimba kati nensasula oluyimba lwe nasooka okuyimba bwe nayimba oluyimba lwe nasooka okuyimba olwo naŋŋamba sasula nemuganda ate ziri zenakuwa naŋŋamba aziri ziyinza lwiri luyimba eriye hiiti ejja lukyafumbibwa yukira si yagenda okulunjuyiza lwe nayimba nga ndowooza lwenyimbye lweruli lwe nasasulira yakola ki teyakomwongo naŋŋandi kakati nti tugenda kukolayo ennyimba ze ez'amaanyi 2 sasula sente nga ziri bwasasula sente ezo nenzirayo eka nayina embaata zange nayina embaata 2 emu mbaata kabuzi ne bagimpamu 18,000 endala ne bagimpamu 10 nenzitunda nsobole okusasula oluki oluyimba n'enduwa kyesijja kuuza kuyita wala oluyimba olwo okuva lwe nazisasula 2 mu covid oyo sirufunanga lwafa lwerutyo ne producer n'asenguka oba n'okufa yafa oba yalagawa yaggwa bwe bityo nankubirayo ne sente endala ze nali namusa producer oyo sijja mwogera naye nga gwe bw'olanda ba producer fuuka ow'amazima oyanguyirwe ensi sandi kuwogeddeko wakati wogera ku bya music mu ba producer muddeyo ne muzimba embuto ne mutuyisa bubi walubuto yali walubuto ngamba bwe baddeeyo sente zaffe buli mwana ajja sijja kuwa producer saagala mufiiriza mulimu gwe naye ye bwali bayinza okuba onegula baana balala bayinza okuba baana abalala ate nga tebalina bambi ate ffe abayimbi tuli bubi era mu abayimbi mmwe abajja ewange ne muli empuuta lwakuba essimu yange yafa baali batadde ne mutimbagano lunaku nga muŋŋamba tuli empuuta munguzisa omwenge omuganda nga ninga eyaleeta essaba ewaka ate teri kibi kugwa ku muyimbi yasiraana omuyimbi yasiraana n'agwako ewuwo obanga yaleese ekikolimu obanga yaliyokko n'agwa basibu nnyo mama bakuguza empuuta banguza empuuta gye bayita akabeero n'engula enkoko n'engulanga ennyama nga bwe bafumba akatogo bwe baleeta n'abakyala basiibawo mu kaziko kange twabeerangawo muzigo nga bakutendeka mbu kuyimba omanyi kibayita omuntu n'akusooseka eno mu kitanda osobola okukola eddoboozi wansi w'ekitanda eddoboozi osobola okukola leekaana nyo naŋŋamba bakamiliyoni obalaba eddoboozi balikoleranga mu mayinja jinja kalooli kati gwa nyumba y'esawundi bw'okola mu kitanda emimiro gino gigenda kugogoka ne baleeta n'abakyala
nga bafumba bajjanga buli muno omukyala we nga tufumba ekisefuliya nakyeyazika wa neiba wawo neiba wange awo omukyala maama Teddy yanjazika ekisefuliya kinene esefuliya nnene nga tufumbira wabweru ng'omukulu okola maloboozi bakola byabwe naye then boti botandika okuyimba then music y'omusanzu otya music ng'ogyeko kati ebiwe bityo ebyo byaggwawo music ne mutegeera nasooka n'ennyimba music ebika bisatu n'ennyimba bandi ndoza n'ennyimba ne matalamagge oyinza okuba tomuwulirangako okutalabagge okumanyi ye muntu azuukuka mu kiro nga tamanyi gy'alaga n'otambula n'otomera ebisenge kati yenze nayimba music gwayita matalamagge fa gikigenda naye bw'olemera ku kintu omwana n'okikwasa paka lwe neezuula yensobola okuyimba era nnyimba sitayiro 2 oluusi 3 ennyimba raga ne zuuku afro zuuku n'ekika ekirala ndoza naligambye nga bw'ati yatambulidde nga mu bandi si bandi biri awo kaŋŋambe bwebito sibitegeera naye nga ye gwe neekakasa laga ye ntandise omukwasa obulungi mulaba atambulira ddala wali wafunayo akutendeka raga omutuufu kati natandika okutambula mu studio endala nze okuyiga kati okuyimba nkweyigiriza nzekka kati bw'ogenda mu studio endala olaba bye bayimba oli n'omulano nga nti bw'oba onaayimba kino nakizuula ensi kukoppa kati nkuyigiriza ekintu kimu ekintu kitya mu nsi yonna abantu beekoppako ekintu kimu kunaaba n'okusenya amannyo ebira tebabikoppa naye kufaanagana anti buli omu yakoppa munne twekoppa mu nsi yonna onaabisa sabbuuni bw'oba onaaba osookawa gwe oli asooka mu mutwe osookawa abantu bonna tunaaba tuva waggulu nga tukka wansi kitegeeza nti buli muntu yenna yeeyambulula ebizibu abamu beeyambulula bizibu abalala beeyambululako abalala beeyambulula ki okitegeeze naye ekiralira kyetufaanagana mu nsi oba muntu ata yenna kyekintu kugenda ku ttooyi nogenda ku ttooyi tufaanagana tokiwakanya omusungu n'omuddugavu bonna ate ffena tufulumya kkala emu n'akawoowo katya wate tujja kayita tukayite ki kaba kawoowo kakati munnange music ne muyiga bwentyo ne mukoppa nange nakoppa ekyo ne nkitegeera era ebintu bitandise okuntambulirako obulungimu kubanga okuyimbako kuno tugambe nti kitone oli omusajja yakusikiriza olw'ensonga wali olina kyagala oyisaawo n'agamba sooka ogende bwoti oba just oyimba for fun okuyimba kwange kitone mbuuza lwaki nayagala okuyimba nga sirina busobozi nayagalako edda nga ndi mwana muto okugendako mu kibiina ky'abasudde ennyimbe ne bangoba bagamba oli mwana ddayo genda osome mu biseera ebyo gyali emyaka ndooza gyali 9 njagala kuyimba mu myaka gya 8 eyo 9 emyaka 12 emyaka yali 9 mu 6 emyaka nga 9 bagamba ddayo okusoma omanyi story yange lwakuba kati twogedde ku byakuyimba okusoma nze nasoma n'enkoma mu kyomusanvu naye nakisomera emyaka 18 okutuuka mu kyomusanvu nasomera emyaka 18 otya story yatubadde ku bya music nasomera emyaka okusoma kwange okutuuka mu kyomusanvu we nakoma nasomera emyaka 18 nasomanga ne wayitinda banno saakula na maama saakula na taata mu bulamu bw'ensi natandika okweyimirizaawo nga nyina emyaka 6 lebodde waffe n'okibuuza ezo bwe twazaalibwa maama wange ne baawukana ne taata wange nankwata nansuula ku nsiko taata bwansuula ku nsiko nga nyina emyaka 6 nembeera waliwo mwanyinaze kati yafa n'okufa bambi abaana beera nze mbalina nze mbakuzizza story eyo mpango ejja jimbuza olatudde ku ya music njala kuyiseemu emyaka 18 kati emyaka egyo 18 nasomanga wasomako ku mulembe gw'ekitabo nga bakisalamu emirundi 3 ekakati ekitabo ekyo kyasalwangamu emirundi 3 oluusi 2 bw'oba obadde osoma obulakazaate tuno okasalamu emirundi 3 kyo ekitabo kya mathematics kino kya luwarabu kino kya geography
mu kitabo kimu nojjamu ebintu bimeka obw'omulembe wagulabako oli mwana muto kakati nze nalimanga nga nnimira abantu n'empakasa oli naŋŋamba linda sizoni eri bw'enajja nja kukusasula